Yes, Fadi TV ujimbandiza kade kano mwasuze mutya muli mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyegene kade. Neka comment section bwe kali awo baka mutira mu comment section. Ate onsigalenga muji followinga abajita Fadi TV subscribe ate onyegene kade. Abali katamba tumudeko ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, nasinza mu ggwanga erya Oman. Mmwe nnyo kubanga muji followinga abajita Fadi TV yuji. Amawulire agatambula essaawa zino mawulire ga King Sheebah bano bakyali yekkata ne Mukunja atasera ekiri eyo kikambwe ekiri eyo kikambwe lunabe lwennyini kubanga sewe yafunyeyoko n'ekizungu nga bw'olingira mu kifuananyi akyekoze akyekoze King Sheebah abadde n'agamba tino kugamba tanyumirwangako nsi nga bw'anyumiddwa nsi ebbanga lyamaze kata kubanga bingi nnyo bye bakoze ebipiki baabivuze si ku musimbi gwe bakoze ku show bano babafuye omusimbi gwabadde muyitirivu ebipiki baabivuze bino bye bavugira mu ddungu zisiketi bazivuze kwegamba banaye ekiri eri embalansi bazituddeko kwegamba bingi nnyo bye bakoze buli kimu kugamba bakoze buli kimu ekirungi okunyumirwa bintu bingi bye bakoze ebyakoze ki ebyaviddeko kubanga bakola kibanyumirwa mu ggwanga lya kata nkugambye naye akyewuunya agamba baaba kuno okunyumirwa kwe yanyumiddwa takulabangako nenga munaye biye bigenda kubasaba musubscribing ate mujigene kandi bagita Fadi TV yuji comment section weli abakabutira mu comment section atosikalenga hoji followinga bamwita King Sheebah n'ekizungu kyendozo balingira awo muno yagambye agenda kudda n'ekizungu kitemwewunyanga akomyewo nakyo wano mu Uganda temwewunyanga akomyewo nakyo mu Uganda ngavudde nakyo ekata nkugambye eki kibekoze kata bagenda ku Friday nibasulayo neggulo basuzeeyo bakyali mu kulyako bulamu simanyi kuba nadde nsubira nti olwaliro bajjako bakomyewo ne baka bakyaliyo bo tebagala kumanya bakyali ku vacation oluwumula labeka lugenda kubeera luwanvu. Yes, Fadi TV gye mbadde nkyabagamba nti nno ensonga za mwana muwala King Sheebah bano balikata ne Mukunja atasera nti ekiri eyo kikambwe kulya bulamu kokakoka omusimbi gwo bagukoze oguwera kubanga zidira mbazi bafuuye batusa okumalayo wiiki enamba wembala wa wiiki ejja temwewuunya kubanga bo balaganga batagenda kudda kale kubanza nadde nsubira nti ati zituko bayinza okuba nti badde bakudda kale olwaleero kale obweggulu kubanga sho yabadde ya ku Saturday nempaka nakati bakyaliyo bali mu kulya bulamu ebipiki babivuze bagambye endogoyi bazituddeko kwegamba buli kimu bakikoze balikata ndowooza omuzungu omulengera yabagambye tumwewunyanga akomyewo n'omuzungu kyerupe ng'akomyewo ne kyerupe Mukunja nga amutadde ku bbali temukyewuunya bagita Fadi TV ugina kubasaba musubscribing ate munyegene kale comment section weli abakabutira mu comment section atosigalenga hoji followinga bagita Fadi TV ugi abali kata Saudi Arabia kosa ne Jordan, Bahrain kosa ne mugwanga erya Oman mwonyo kubanga muji followinga nokubanga muji kumirako bamita King Sheebah Mukunja atasera babade kata bade balinayo show babade ni mafa mukisa nginakuze mumezade 12 wadde naku lwa mukaaga naye munene mpaka nakakati bakyaliyo bano bagambye bakyaliyo katwende tulabe waba nadde olwaleero kwegamba tebamanyi lunaku kitutuufu lwebagenda kukola ki lwebagenda kudda lwensonga nti bo bagamba bakyali mu kulya ku ssente zaabwe zebakoze nabagambye King Sheebah bamufuuye ssente zabadde mpitirivu zabadde ssente mpitirivu nga bw'okiwulira abaana bazimunazza bunaaza jjukire gwe nabalaza ekifaananyi nga ayenge gyazitadde ku buliri ng'alinga azeebaseemu kwegamba omusimbi gwo bambi bagukubye ekkata wali olw'ensonga nti show yaabwe yabadde successful babadde bayimbi badde basatu mafa mukisa ne baana babiri kuba nabo bayimbi essaawa zino kuba balina ennyimba zaabwe
King Sheebah ne Mukunja tasira balina ennyimba zaabwe ennaku zino. Ensonga lwaki bakoze ki? Ensonga lwaki basobodde bategeka ekata kw'ossa ne Martha Mukisa naye nga munnange abeebuuza nti nga baluddewo okudda. Munnange awo simanyi mwandibadde mukola ki? Mubireka bulesi kubanga ko okudda kwabwe kugenda kubeera kwa nduulu kubanga bo bakyali bali mu kunyumirwa na kusaasaanya ku musimbi gwe bakoze ki? Gwe bakoze. Mpagala nnyo mwena era mbagamba nti mwebale nnyo, making sure nga osubscribing ate onyigene kale gwena atanaba kubanga osubscribing ne comment section weeri awakabuntira mu comment section alosigale nga hoji following bagiyita Faadi TV yugi mbebaza era mbagamba nti muri big nnyo. Amawulire mba naga gabaga trending ye buli lunaku mba n'amawulire gabaga trending wano mu ggwanga lyaffe Uganda era nga King Sheebah mbagambye omuzungu kyeruppe yamufunye dda musajja mu America. Musajja mu America yamufunye nezo balengera nga byokubisize kifaananyi abagambye temwebunyangaze akomyewo n'omuzungu bayinza okukomawo abagenzi abali nga ne bakomawo basatu ye n'omuzungu we Mukunja y'anaamanya yabagayi Mukunja y'anaamanya naye nga ye agenda kudda n'omuzungu we temwewuunya abagambye temwewuunya ng'akomyewo naye musubscribing bakanyombere bulungi mwera abagita Faadi TV.